UPC olwalyo bakuŋŋaanidde Kasangati gye batuuzizza Tabamiruka w'ekibiina. Tabamiruka ono agenze maaso wakati mu bukuumi obw'amaanyi yadde nga waliwo ekiragiro kya kkooti ekyabadde kimukugira okugenda maaso. This is a defilement of the court in the highest order. This is impunity in practice. Jim Akena nga yabadde akulira ekibiina kino atuukidde Mizira wakati mu kusaakaanya ennyimba eziwaana ekibiina kya Uganda People's Congress. Abadde akulira akakiiko k'ebyokulonda asoose kutegeeza abakiise nti abantu 3 okuli Beatrice Amara, Tom Omino ne Dennis Enapu bajjayo empapula okuvuganya Akena naye tebaazizaayo. The name of one person that received the prerequisite one third and above of the district's nominations, and that is Honorable Jimmy Akena. Can I see by the show of hands? Play the Congress, play the Congress, play the Congress, play the Congress. Akena asoose kuwaayo buyinza mu kisanja ekikadde kyokka tabugumizza na mbooge n'alangirirwa nti ayiseewo nga tavuganyizibbwa. Medali Nabasa nga ye ssentebe wa UPC Lwampalambalala yasembye Akena okudda mu kifo kya ssenkulu wa UPC. Ffenna tubadde twesunga omukisa ogwo kulaba nti twala chance ey'okunominatinga president waffe ku position ya party president. Era nze chance eyo nze agitutte ku lwa district yange y'e Lwampala nankole yonna. Ng'amaze okulangirirwa Akena atandise na kulonda kakiiko akafuzi mu kibiina kya UPC era ng'abadde ssentebe akakiiko k'ebyokulonda ono ng'abadde amusuuta gwasookeddeko okugoba mu lujjudde. Amaanyi gange kati naawe nga bw'ogalaba gakendeera sigenda mu maaso era siyinza kubeera nti disappointed senga babagambye nti Kazimbira ine waliwo omuvubuka asobola okutwala ekifo kye. I would just welcome that. Akena ayambalidde banna UPC abamulima empindi ku mabega era n'aweera nga bw'atagenda kubakkiriza kwefunza kibiina kyakulembera. It is unfortunate that there were members of this same party who have tried time and again to undermine the democratic process. On that one, I stand firm. The will of the members of UPC will be protected by everything I can do, all the means available to me, and all things which I will never allow the will of UPC members to be undermined by whoever you think you are. Wabuuziddwa ku ky'okwesimbawo mu kalulu akabindabinda. Akena agamba nti essira agenda kulissa kuzimba kibiina so si kutwala buyinza mu kaseera kano. We are here to stay. We are part and parcel of the fabric of politics in Uganda, and we're here to make our mark in the politics. And therefore we'll look at it holistically as we work towards making that Uganda we dream about, the Uganda we want, the Uganda we desire. Onera yanukudde ku bigambibwa nti ayina enkolagana n'ekibiina kya NRM ekiri mu buyinza. The issue is there has been some narrowing of differences over time, but as far as politics is concerned or party platforms, UPC has a distinct platform which is separate from any other political entity. And that is the platform which I support and the platform which I stand, and that's Jingo Francis, NTV, Kusawemo.